Omwana tebamweganira ku Facebook post emu bwete. We are not stupid. Kati ngenda kutandika naawe Kimuswaga nga bwe tunoonya Sepuuya. Kati mwami Kimuswaga ekiwandiiko ekyo ekiri waggulu kiva mu balooya bange bamusangala advocate nga nkuwadde essaawa 48 odisclosing results ezo. Twagala kopi za results ezo DNA gye wakola. Tusaba ku kopi eyo gye wakola. Njagala ogipostingeko ku Facebook totya nkuwadde olukusa. Omale ogitwali mu balooya bange ekiwandiiko kuliko ennamba zaabwe. Mama oli saamugamba nagamba nasooka ninsirikirira mani nekigamba muzeeyi wange. Muzeeyi wange n'agamba osokuddamu n'omuntu n'omwana netuddamu ne tugenda ewalala ne mugamba no maama we tamala gakuta. Yeah, so n'agamba it's all right. Kino kikuume na kyama. At the right time, I'll tell you the right time too. Essaawa 48 senga ziyita nga tonnampa ezo results. Ngenda kuba nkugulako omusango gwa defamation, child negligence, obutalabirira mwana. Ngenda kuba nga nkugulako omusango gwa minor privacy misuse. Naye senga omala okutuwa eyo results, I'm ready for another DNA. Ngenda kola second DNA nawe ngomazo tuwa DNA eyo eyasooka gye wakola kansubire ku myaka 48 gy'olina osobola okipinga ekiwandiiko ekiri sensitive bwe kityo. So mbadde nsaba otuwe ku results mu buntu bulamu. Akimanyi yeekyayo alekerawo okundisuspectinga because simudisuspectinga alekerawo okunjogerako amafuukuule. Waba alaba mbuno nga wabadde agamba omwana asobola okumugaba at any time. She's right. Asobola omugabira omuntu omulala nze aneesonyiwe anveeko. I'm accepting the second DNA tuweeko ku yiyo. So second DNA it means tujja kuba tukonfaminga Sepuuya tujja kumulaba nga gwe owedde.